Shamim Mayanja ate engeri gyali mu kafaananyi ne Stewart chika kubawonya yakoze chika tasobya kati munnange anaddeko ku show y'abaana ba BBS Stash Habi ne Jack Star mukwano they don't have kind words for Zahara Toto kyekisookera ddala tebalina balina ne bye balowooza by the way era Stash Habi avuddeyo n'agamba nti kaakati gwe avuma banne okwala emiziina gwe ne bw'oyambala engoye ennungi tonyuma kati lwaki ovuma banne Stash Habi Jack Star n'ayongerezaako ki omubiri gwe gulinga ekizampu wangi kyakulabirako ku mibiri emirala kati simanyi naddamu ki Tashi yasose na anyiga because bonga bo balina obusungu ku story ya Dana n'abatanzi emabega oli yabakolobola nnyo so ne bavaine bamugamba gundi oli mukyala kyekisooka ekyokubiri oli musiraamu kyekikuvumisa akakaya kyekikuvumisa omukyala omusiraamu omufumbo naye katugenda sibakaya oli mukyala musiraamu naye wavuddeyo n'ogamba nti olina abasajja bangi mwendo nnyo ku lunaku lwa Serena tugenda siba obukaya ne mungu gyali era nange outfit yange yakyuseemu nange nakyusiza genda sibakakaya ekisookera ddala ekyasinza okumala enviiri ku mutwe kwe kubeera nti nno Zahara Toto bane Zahara alina emyaka ng'emeka taba mukulu ku Zahara mutonya tuludde 30 plus atogamba 30 plus olina gamba 40 plus oba 50 ng'eyo kubanga waba 30 nze jange gikenera nenfukamu awo nga 7 years old yes tulina gibracket nnene lwakwakati nze 30 plus tegeza alinga 38 like 68 yawo nawe togenze walonyizemu oyo mwana yali mu video ya Jamalo nze nga ndi mu P3 kituufu yagirimu nze ndi mu P3 ng'ate akyali muddugavu mukko jigiriza omukwano abasoka be banyonoona nalina omukwano ogutagambe omukyala yalimu Zahara ensonyi ayagala zifuula busungu nga bw'omulaba kati naye ng'obwerusi bwebwo linako obwerusi bwe bwali luli kati neno yalumbye ye abasiraamu twanyize nnyo yalumbye America kakati ekisookera ddala Zahara ensonyi yazifudde obusungu yabuddeyo n'akolayo katwiti musimanga mwawule obukaya ku miziina n'agamba mbu naye yesiba obukaya naye oli alina emiziina anti omanyi abasiraamu abantu aberimbika mu ddiini yaffe ye waalaba nga waliwo omuceere ng'anoonyayo akaleesu nga yeeveiringa kati mukwano olayika gwe engeri gy'otatera kwambala bukaya oba gwe ayambala emiziina Zubeda yafunye abamulwanirako entalo jjukira yadeclarinze wo n'agamba nti mukwano tulutandise gwe yalutandise Sanyuka TV oba actually Next Media kwotadde ne Zahara Toto paka nga musiza tawulo sizikiza kasoke mbuze Next Media ate bigikwatira anti kati oli mukozi waabwe yali badde akuba mukozi anti ate programu eri ku TV kiri bwe kiti wano we tukola ensobi ku mpewo ne tuvuma omuyimbi alina okusooka n'anyigira asooka n'anyigira Samora ateekayo mu video n'anyigira nze yayogedde n'anyigira ne Piddy atafuddeyo ku kye nayogedde moso we kiba nga kiri so touching kasoke mbuze Piddy yalize n'agamba nti oyogera anti alina mukwano nze mbange noleta obugambo lwange wano waliwo ebigambo ebimu byensooka neneebuuza nensooka nembuuza ku Piddy nembuuzaako ku papa nga kino nkyogere nti era leero mbadde nakyembuuza nga ekyo kyogera okitegedde ate obuzibu engeri gye siri well versed nnyo n'ebigambo ebimu nze mba nakikubyewo dda era nze abaokunyigira mu nsonyi we nga bukyali netonze in advance munaye Stash Habi avuddeyo n'agamba Zahara lekerawo okuspreadinga depression ate ekirala lekerawo okwebuukinga okavaringa empisa zembi omala okwebuukinga ku mirimu sebo tugambe nti gwe oli mulungi nnyo era bakubuukinga nga ate gwe yeebuukinga ononondoza media personality wakubiri gwe bagamba okwebuukinga tutandike okwebuukinga kati kiringa ku byantalo aba radio 4 tuliyo rightfully gwe kuva eri ng'ova ku media ndala n'omugamba nze munayenze wonteeka osaana n'okwongeramu gwe n'osasula bakuwe okolereko kwekwebuukinga so amugambye lekera okwebuukinga n'ekirala humility kyeki mu Luganda tumanyi nnyo Luzungu Samora humility si kyekitiibwa like
okwessaamu ekitiibwa okukola n'agamba kisingako femu ey'ekisiru mu luzungu yakiwandiisa senseless fame okitegeera so mu bufunze Zahara Toto alina senseless fame alekerawo okukola ebyekisiru olw'okuba nga bagenda mutipingayo emitwalo 2 okitegedde n'agamba nti nze mbiginga apo abakyala bano wammanga Farida Nakazibwe Diana Nabatanzi Maama Navio Kigozi bo bali klasi tebayagayaga kati mu bufunze Zahara Toto oyagayaga okola n'amugamba lekerawo okuvuma abantu abali ku nacho yetali ku nacho yali ku nacho tewamulaba wano no mu video ya gundi ate mutuleke yali mweru bannange oyo si wa kizigo nedda bannange yali tafaanana nga bwafaanana bannange mu kyotala n'enviiri bw'ozetegereza bw'otyo omulaba nti mu kyotala enviiri ze zewa ezasosonyonwa nawe yayongeramuko kaleka akapesa nenkujjako okwo toddamu Zahara yali anfaanana mu gundi musanvu kyekyo muganda nga okubye nnyo abakyala bano wammanga osobola okuba nga wali mweru naye ne weeyongeramu yayongeramukko kale kyekyo bannaye tuleete vidiyo tonyiiza eyagundi ya Jamal yali takutuuka nako kamera za njawulo ezakwata biri ebiseera n'ezennaku zino za njawulo nina nebyendowooza ndeka n'amannyo gannuma kale tujja kuwa gloves saamugambye mukwano kula ekirala va mu depression yo try to heal lekera okukwata depression yo ng'ogireeta ku bantu engeri gyazunga mu basajja abangi bannange omusajja wawangadde naye oli gwali naye yeeyogerera mu kavidiyo n'agamba ye ayina abaami okitegedde oli kyaliyo ye ayina abaami Ruben, yes, naye yeeyogeredde kugundi ku social media ye ku Instagram n'agamba ye ayina abaami be yabadde yedifendinga kuba musiba ku Mr. Henry n'agamba Mr. Henry n'abakyala be naye ayina abaami be yakozesa baami mukyala mulungi n'agamba nti Allah yamuwa omukisa mukyala mulungi bamunaza n'oluweza ne kayayaana bamuyayaanira naye njagala mbategeeze ekyo naye mba mulowooza bwe kikola bannaaye joko mukweyambulira buli muntu gw'otamanyi tomanyi musajja ajja atya ebyo naye biba bisiraani ekyo kituufu so mulekerawo okulowooza nti kayayaana n'ekirala ekintu ekiri affordable buli omu kyagendako bagamba nti ensuwera egwa ku bintu ebisinga okuba neyanzizza twetekeko omuwendo ate nanze mbadde maliriza ka black sugar kati munnaye ye alien skin ali ready okureconcilinga ne NUP naye agambye akyalina byamaliriza n'omukulu principal kati abamukuba mukendezeemu tujja ennyimba ze zigenda kuba mpya ate leero nkyagenda kuddamu zinabeera zitya empya nga Winnie Success yamukubye obutamulekerayo yadde ati omanyi Fresh Daddy yasazeewo n'aresigninga n'agamba ebyokuyimba abise Winnie Success n'avaayo mpozi yadda ku Spark TV n'avaayo ku mpoza Spark TV n'atugamba nti nno asiimye nnyo gesi ya Fresh Kid yebale kukkiriza nti nno si muyimbi tabangako muyimbi tegwali mukisa wabula yajja Bannayuganda bali board yajja tweboye ne tumuwa obudde naye ye yebale kukkiriza mangu kati asaba ne alien skin akkiriza asulewo tawulo tukooye bwe yagambye si gamba nti tukooye mu ddoboozi lya Winnie Success bwe yagambye yes njagala nkutegeeze nti ye Flex DJ teyabadde na kind words for Winnie Success yamugambye kati goya samaki toddamu nakwogera ekyo ku alien tobaako na example gyokolanga kwogera because you're nothing abaana nno bakuba bo bakubira ddala anti byanjawulo olaba kati abantu abasinga bajja mu media bo balowooza okujja olina kujja ng'okuba banaye nga tulina ye bw'ate bwe yalowoozezza kwabadde kuteesa kwe mubyeyawulire kuli kuteesa kwe bwekigolinga public n'engeri gy'olina okulabamu ebintu naye nkulu nnyo alien muyimbi neba nerina ebbanga abantu nga batabudikidde nnyo bannamawulire kati ne rekodi era butida yatabukidde Eddie Sendi yamusanze ku tebo n'ekikyala kye najja n'amuyimbira baka abasajja banyuma
kati ngolowooza amulanga ki ng'amulanga kino nti Eddie Sendi mwe mwagamba nti akayimba kange tekanyuma era nayimba no sense mumutegedde naye wabaka abasajja banyuma kati oli ne muka musajja akunyumira negwa akayimba kange nayimba tekalimu magezi omukazi yabadde muka musajja yabadde muka musajja yategedde atya yamunoonyerezaako nze bwoleka obujulizi ate bannange abaana abato oli muntu mukulu bannange n'omuntu omukulu ate wakitiibwa olina engeri gy'oba nawe otandise otusobera togenda kuva eri on disrespecting olw'okuba oli mukulu abaana abato tubawe chance era n'omwana yagambye banaye mumpe ku mukisa mulekerawo tunyigiriza nga tujja muli bakulu naye twali mu press conference ya Zubeda maye buli kimu kati banaye I relate a lot of things with Zubeda naye twali mu press conference ye yasaba abazannyi abakulu bawummule ba Alex mukulu baweeko ku misaayi emito chance tosobola kuzannya muzannyo nga Sizi Fire nga gundi ani ono Charles Senkubuge nga azadde Andrew Benon Kibuuka tebijja nga waliwo abaana abato leta Fulugensi yo bamuzaale naye azanya balinamu abaana abatototo so kyekyo bwenvaayo eyo Gabi Ntate ye si musanyufu nangeri gye bamukomparingamu na mukyala Judith Babirye afune nagamba banaye mu ddiini yaffe eba anointing so saagala ate mulage nti no nze I'm taking over someone's anointing mukama yampita nkola kye yampita okola n'oli akola mukama kye yamuyita okola ki okola mulekerawo mukompitingisa n'oli bali mu ddiini yemu ate ebyabwe si bya ssente si bya competition bayimbira mukama mwoyo atujjukiza Judith oli kati nange olaba mwoyo agenda kumpita wiiki ejja nina akayimba kange ka gospel kati bwenvaayo eryo eggulu eritasobola kuvaano nga soogeddeeko nga lyenjagala osembyayo lya mukyala Lydia Jasmine ne Nantongo timu kweziri timu Karo Nantongo tebawummula bonna bafulumya obuvidiyo tebawummula kati wabaddewo akavidiyo Karo Nantongo ayimba ng'ayimba ndabula ow'omukwana ali mukwatako ndabula Kenzo n'addamu nga naye ayimba nti ndabula akwata ku kyana kyange nga tomanyi nti nkiteekamu ssente zange yateekamu ssente obwagi kabadde kayimba ndowooza jam session abaana ne bajjayo akalidya Jasmine ng'ayimbira Kenzo amasuuka kati Kenzo n'amuddamu ng'amugamba nti Lydia nze masuuka okitegedde n'addamu n'amuyimbira nti wasanga bangi walimbwa bangi wasalawo kubeera wange waganzaako be waganzaako mu biseera by'obuteeteeyi akaokemamgaleka layini eri mu masuuka era nga ne Kenzo era nga naye akaddamu yali ayambala obuteeteeyi bwezijjukiramu bwe nti ndaba nina engeri gye ndabamu omukyala Rema Namakula yambalanga buteeteeyi kale kyova olaba ndowooza Karo Nantongo yasaze wajje nga naye amakinga nga yambala obupale ng'obwa Jasmine two piece ku two piece weyambala amagye nga nyambala amagye jimu bagigenamu bombi bombi bakola bugeero mbalaba bombi bali ku nacho basiba humani bonna bali ku